Kale, nkwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Vika exclusive najjo sinzidde ebitundu by'eggwanga Uganda n'ebweru waalyo okubeera ng'otulaba saako okubeera ng'otuwuliriza kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala gwe mukwano gwange bw'eri nkola yange video y'omukusabye sooka ogimpereka like buli olikinga video kijjambako okubeera ng'etambula ku misinde egy'amaanyi information netuuka ku oyo yeetaaga okugifuna n'okugiraba mukadde ate naba kubeera ng'otweyungako mu butongole nawe nkusabye subscribinga bw'oba omaze okubeera ng'osubscribinga kwata mu kade kajja mu kigambo personalize okase mu kigambo all notification ojja kuba ozifuna bulungi ku simu ku computer oba ku tab yo kisinziira gadget ki gy'okozesa olunaku olwaleero lwa Sunday tuli wano okubeera nga tutwala okusiima kwaffe tuli wano okubeera nga tutwala okwebaza kwaffe okusaako n'okulaga kwegamba okusiimira ddala obumu n'omukwano omuyitirivu gwe mwatulaga ku wiiki ewedde era ate asobola kumanya wiiki eyo ewedde ekyaliwo ogenda kubeera ng'okimanya olunaku olwaleero ndine Nalongo Kitone Nampijja Mukomusajja Mama Sanyu Mama Landiroodi ampulira akolola oba si mukufu ekifuba kyatulya sazeeko mu maka muno jjukira akolo yatabuka ku sho yabaawo okwebaka balamusizaako mwene abatulaba nze Nalongo Kitone Nampijja Mukomusajja omubwati lumwalaze omukwano ne munnemesa okusomesa ne kunnema ebyanga njagala kaaba nenvaamu n'okulala nenkola ki n'olwala nendwala bakujjanjabiddewo era bulwadde ki laavu stigima wa nansingiho omwawo banzijanjabira bulwadde ki nansing stigima mutima tweyanziza nnyo tweyanze genzereka nsooke nebaza abantu bonna abatandinga app ku show ya Nalongo eyaliwo ku lwokuna lwa wiiki ewedde era tuli wano olwaleero officially okutwala okwebaza kwaffe kantwala omukisa guno nsiime Abannayuganda mwenna abajja ku climax olunaku olwo nti mwebale nnyo kuweesa bufumbo kitiibwa abawulu tebaali mwebale nnyo kutegeera nti omuntu yenna n'atalina yandyetaaze okufuna omuki omusajja mubeezi oba musajja oba omukyala mbeebaza mwenna abajja mu biti byonna nensaba Mukama abaddizeemu ekisinga obulungi sinzidde mu maka g'abaze mbasiimire wano nga byenjogera mbijja ku muki ku ntobo y'omutima gwange bannange nasanyuka era abatanfunamu bye mwali mulowooza mu nsaasire okugezanga kubanga nasanyuka nnyo nenoonya nekyo bagamba nga nekimbula okusinziira ku bigambo by'abantu bye batera okukola ki okwogera okutambuza mwakola kye nali sibasuubira mbanaye mwebale kujja ng'ate sho yasooka neefuna obuzibu ng'ate sho yasooka baagisazaamu nine mundaga nti muyimiridde nange nsaba Mukama abasanyuse bantu mmwe nga bwe mwansanyusizza amina n'ensiima ba YouTuber mwenna eyali anzigyeko interview n'atannaba kuginzijjako tinsaba Mukama abawangaaze nnyo kuba mutegeeza kirene eri obulamu bwange n'ensiima omwami Selekita William yasooka okuntunuzaamu kamera ye tinsaba Mukama akuwangaaze osobole okuzuula abantu abalina kye bategeeza eri eggwanga akalimo yakatulekera yagenda mu Amerika kana yakaddukanya ng'ali eyo addukanya mpola naye takyaza abantu ayogera ku bifo eno okay nti taata nasiima era okusiima kwange kujja kukola ki kujja kutuukako kaneebaze ba tiktoka mwenna abapostinga show yange Doniasia ne banno nti mwebale nnyo mwebalire ddala buli muntu yenna alina kyakola ku show yange nti weebale nnyo weebalire ddala neneebaza basaponsa bange mwenna abaali abayitirivu ate abakubeererawo ne musaponsalinga sho neevaayo ne mudda ne mu ndala nsaba Mukama abasanyuse ng'omwami Enijoni Motors Sula Motors Century Properties abampa ne poloti ey'okugabira abantu ye poloti eyo obudde bwatukwata n'obudde obugaba poloti ne bukola ki tuyite mitendera kikati tujja kufunayo omuntu ali mu bwetaavu oba poloti eyo oba tugiwe Joero tali mu bwetaavu
waliwo abantu abali mu mayumba nga bbawe yamufaako bano abakyala abali eyo abanyigirizibwa ddala twetaaga okuwa omuntu gwe mulabanga ali mbwetaavu ennyo era omuntu oyo ng'olina w'omulaba wonna w'oli ali mu mbeera eyo gyengezaako okwogerako ng'olaba alina abaana ali mu kayumba ali mu mugottego ng'ali mu mbeera embi taata yagenda talina musajja abaana bamulemeredde talina wakubazza munkubire ku namba y'essimu yange eyo bamukubire mwami Viki oyo ajja abatuukeko kakasente kibogera kituufu njabba twala mbagabire poloti eyo kuba bagimpa gikola ki kugigaba ninjaga tugiwa omuntu ali mu buki mu bwetaavu bwayo era gwesaana kwanze muko omusajja gwe ngitwala mba ndi azamanyiza Abannayuganda ku mukwano gwe mwakoze eki ate gwe bagiwa making sure totunda era akakwakuzo kajja kubaawo njagala tugiwa omuntu ali mu bwetaavu ng'asobola okuzimbayo akayumba mwalibeera n'abaki n'abaana be baba senkyale mwankola obulungi obutagambika ne bampa drive ebuggolo ku kamala olunaku lulamba kanso nkusiima entya munnange ndagire ne saalo ng'akunsiimireko anakkiriza mu bitiibwa ebyo ndowooza mpandika enamba z'abantu bano saalo ng'abakubireko abantu kwoloowa abagabula buli yafulumanga yagenda n'ekirungo ky'omunva waliwo abaami ababakanzaali abo ab'obunzaali abantu banyumirwa kyo bava mu musomo okubuulirirwa asmart omwami oyo asangibwa Kajjansi yaŋŋamba ewali Factoria yagabula abantu bandi anti wange wanakanzaali ako kasusa obuwoomu bampe box nagikwata nenjisa bukolokolo mu mmotoka obulala manager wange yabulina naye yabugabira abantu obulala Joero yabulina box namba obunzaalibwa mu bambi buwoomu omuntu era naye okulya kanzaali ako kanoonyeko kubanga kawoomu kayitirivu Joero yakalakala ne box y'obunzaali ngo n'enkuba etonnya jukira twafuluma show ng'enkuba etandise ebweru ne Joero yagamba fazaali ngenda nayo ku boda sigireka nebaza omwami wa Climax mwami Lule yasobola okumpa ekifo ekyo mu bwetaavu obwali obw'amangu ewataali kibuuzo kyonna nadduukirira omulango ogwo Abannayuganda baali baguze tiketi ate shoneyimiriza ng'ate tulaba wakugissa taata nfukamidde ne nkusiima nnyo nsaba Mukama Lule akumpangaalize nnyo n'essanyu atuuke okufumbirwa nga Climax ekyakuba nga Climax y'amaanyi era n'omukolo gw'omwana wange bagukolera awo kumanya nasanyuse nnyo nsaba Mukama akikumpeere ky'osinga okwetaaga taata akuwe n'abalongo shalda mwami Lule obeereko Saalongo tanapu yali etya abantu bajjumbira batya abantu bajja manyi Saimo yajja mzaa nandikodinga nangamba Nalongo bino abantu tebakyabisobola bino tebeera mu mabaala ne mugamba Saimo saagala ongezese saagala ongezese mukwano bantu gwe bannyinako n'obufumbo ng'egitubwetaagamu mpulira komawo ku saawes nya bagenza okuddaga nawo okutula tebayinaawo bannaye mwakubya abalabe kibooko ankubira ku makya sho ya Nalongo yagenze etya konze yajjuza teyadda ye bona fulumanga bwe bali bangi awo baaliwo bangi nali njagala nga yaŋŋamba oba yajja n'adduka mangu naye yayagala amanye tanapu bwe yali nange ne mugamba yali successful bulungi ntwala omukisa bategeeza nti abajja okukwata obutebe baatuka nti balina wakutuula ng'ate be bazze okukwata obutebe Abannayuganda mwekamba we service ku bwerere empaka lwennaafa nategedde nti musiima buli akwagala bwereere kuba okusiima mwakundaze banaye neeyanziza ogamba weeki bawe sanyu bwakulakulamu bateere wakatikati awo sanyu nga museera ente 40 osobola gandi kati okusima kwange kumbuze wenkubalaga sanyu bwakuweza 18 19 mubateeredde awo sanyu museerera ddala neneebaza omwana oyo asi yabambi yakola nnyo ku sheeyo yeetala saa Mukama amusaasire akimuwemu obuki obulungi obutagambika neebaza maneja wange bambi maneja Farouk webale butaggwamu maanyi webale nnyo webalire ddala saa Mukama naawe akikuwemu obuki obulungi n'abaafuna obutakkaanya ku sheeyo sho guwanga mukolo byonna yafuna ekyamunyiiza neki kyonna okitusaasire ensi bwetyo olunaku Mukama bwe yasiima lukole ki lutambule n'abaali batabasuubira nti tebijja kgenda bulungi nammwe ne mbakwasa n'ositula bitekisi bajjo abudumulasi kazibwe kapo n'obateeka ku siteegi babuulirire yenze muka omusajja ebyo mbisobolanga
Bajja n'agenda ayagala okubanga ebigambo ebitali bisabika Bitex ng'awulira ayamika. Salongo Bajja. Bajja yakola effujo kwa Bitex ate ye kaziwe kapo kyayitirira n'adduka. President waffe mu kutegeka omwami Bitex Promotions. Taata neyanziza wandaga omwana bwabudabudibwa ng'afunye obuzibu. Era alikwatako alikabya amaziga. Naye abantu kwolwo twalinda Salongo yaliwo. Mwami Bajja nze nkyasiima abantu. Lwaki nange nzija gye njagala okumanya. Bakira jjo era ali ku kamera mbuuza Salongo yaliwa mu bano. Wala omukisa bategeeza nti Salongo museera. N'okumulagako obulazi. Mpozi ng'omuntu ampaddemu ekizimbe kya muganzirwazza mmanya nti kyennafiiridde ensi ekikola ki? Ekisasulidde. Ekiraba. Naye bajja okumpisizaamu omusajja eggaali ndyoke ennyiige bano ndeka munnange tondetera bizibu. Kansala Dani. Oyo Futures Band yaliwo mu bungi tiwamulaba. N'okuwuuba n'awuuba. Lwaki tawuuba nga mukazi wo weefe wa Future ndi ku stage. Salongo nga kale nze nnyonnyola side ku Salongo kwe yali atudde. Tekijja kukola mwesonyiwe. Sanyuwa mulabako. Nzireyo mu footage. Walabako Sanyu we yali atudde. Salongo yali ayonsa Sanyu. Mbuuziza walabako Sanyu we yali atudde. Sanyu yali bweru mu booking. Nga yalina okakasa ebikolebwa. Sanyu ow'emyezi ena. Yali wasajja. Yali mu executive. Ulira ebyama. Ojja nga we masagane. Ojja nga we masagane ebigambo. Ojja kufuna emitawaana. Saamu problemu saamu. Alo. Namanga osobola okuwandiika ti bw'olaba ku ntebe wali watudde gundi. Salongo yali awo nze nenzirayo mu footage. Kansiima abantu bange. Siima abantu bo. N'abajja bambi mwebalekola ki? Kujja mbungi bwe mutyo. N'abajja mwebalekola ki? N'olanga buli muyimbi najja. Bakomediani ne bajja. Thank you. Salamadun thanks. Bizonto Comedy mwabami bange mwesimanyi kyendibawa. Kubami ani kube mwami woddo waddala kwabo. Kabanga Ssaabazonto ye Salongo nga tetumanyi. Gwe nkugambye bonna baami bange. Kidomoole. Kabula mukolo. Wamma baami bange mwebale kukola ki? Oba yanga Zonto. Mwebale kujja. Mwankola obulungi obutagambika mmwe. Ne bawa performance yali ensufu. Simanyi kyendi. Bajja ne bakola ekitambiro ky'obuwemu ku stage. Naye mmanyi Mukama ajja kibawaamu obuki? Obukisa. Obulungi. Nina mukwano gwange bamuyita Alex ne Otis. Alex Sparker. Yes. Otis. Alex. Yeah. No. Balenzi mmwe muli mikwano gyange. Waliwo oyo omuwala yali omweru yali ani Sara ani? Sara Madre. Yoyo. Namwebaziza. Oh, mukyalo oyo naye She's one of my best friend I have in Kampala. Yeah. Let us use English. Namona. Well, let us do what? English. Hello. Mvuddeyo. Nina mukwano gwange Dorin e Sweden. Neyanza support yo yatuuka. Dorin nina ekyobugagga kye kyemukuumira wano. Saba Mukama kumpeeremu obulungi. Olibeera mukwano gwange ne bwe ndibanga tondaba. Ojja beera mukwano gwange bambi. Ng'olinga alaama. Ate asobola okujja Uganda n'atandabako tekitegeeza nti tajja kuba mukwano gwange. Jasi nyina omutegeeza nti ndi muki? Mukwano gwe. Ndi mukwano gwe. Oh. Na buli muntu yenna nga abaana bankuba kye abali eyo abawagira sho mu ngeri yaabwe. Buli kadaama yenna nyina mukwano gwange akawala wakayita Jasi. Yeah. Akawala akubambi nako kannangira nnyo. Waliwo omwami bamuyita Kabaata. Comedian. Omwami Kabaata oyo namukubira n'abeera nga nkyaza ku live ekiro nga si kyebaka. Ng'osula ku live shoziwuuba. Neyanziza neyanzeege. Buli muntu yenna alina ky'okoze ku lwange. Naddala aba John Motors mbebazaamu akensuso. Kubanga mwampa ssente nnyingi ku sheeyo. Sho neefa ne munzizaamu amaanyi. Erimmengawo ng'oyambuka ku CBS. Eyennene nnyo. Balina emmotoka buli kika kyoyagala nga mpyattu. Bakola. Bannange neeyanziza nnyo neeyanzeega emikwano. Nsaba Mukama bantumwe abasanyuse. Ye mama. Abampeera ekisinga obuki? Obulungi. Kwolwo performance yo yali etya? Nsaba Mukama akimumalira. Bye wasomesa abantu bavaawo babikutte. Simanyi baba bikwata ekisooka twali tuli kayimba kali enisikini twayiseeko dda naye nga nange nnyini essanyu linzita bannange basenga bakola omulimu w'otaali abaasooka ku stage awo
bali balina okukikola bakola omulimu era Joero yavaawo ng'ashemereddwa ebitagambika anti kyali mu climax nti omulundi ogwo twafuna otataganyizibwa kungi so yasooka teriiyo eno ey'okubiri nga tulinamu amabanja mangi ne battamu vibe nga n'obwongo tebuli stede buki bulungi naye mbasuubiza nti omulundi omulala ogenda kulaba ku Nalongo omusanyufu kubanga nkakasanga sheddako tugitwala mu Serena oba Africana kijja kuddamu kubaawo omutegesi yenna wanaaba ayagala otegeka ajja tegeka inshallah Abitex tekimugana kutwala Lugogo cricket oval oba tuba tukuwaze sijja kugendayo abafumbo bange wala nnyo gye munabanga mubatwala bajja kwenyigiriza nnyo bajja kubalinnya ate nekirala wawawaala nnyo Lugogo amaloboozi mu kisenge gaba gayitamu jafunanga ebifo ebitali bigazi nnyo bwe nga climax naye yali ku mulyango nga tasobola kuwulira kigambo kikubiddwawo eri naye nga omuntu asobola okutegeera kibakoze eki kibasomesezza okutambuza enkwata y'amaka twakasenga abantu bayiga bakwata amaka okugjako akalowooza akataleke k'abaami bantumye DNA nti omukyala waba yakwana ng'oli muddugavu lwaki bw'otuuka okweyerusa ate tomwebuuzaako nti bebi kati njagala kukyuka mu kkala n'alaba oba akusibirako ddeyo gye wava ngambye Nalongo abakyala tubazzaako lwa nsonga eno eyali omuddugavu n'omusanga naddala bano bankola mu ttuwa bw'ogendako mu ttuwa weeks ezi wagendako safari okudde waka nga kahajala kewaleka kafuuka kahajala ati keeru kazibu nga tokyakamanyi kagamba muti sharia ze n'ebika buli budde zinjerusa bugumu nangamba ng'omuntu ali mu choice yo ogenda okudda nga yakwana choice enzirugavu omukazi yafuuka muki mweru nga Nalongo nyina okuwalizibwa nzireyo noonye omukazi omuki omuddugavu nanga abantu abo batugambireko nti ensonga eyo baba bagenda okweyerusa batubuulireko kwebuuzaako fe abaabawasa oba kituufu naamwagalira mu bweru oba choice yange yali agitegedde nyina gwe nayombye eya yange jjo si girlfriend wange mukwano gwange nnyo nnyo muwala kati yali abeera wano nga muddugavu bulungi anyirira muddugavu bwe naye munaye bwe yagenze ebweru juuzi awo yakutte mu kizigo yankubidde kugundi ku video call nemugamba are you the one nangamba yenze nange nga wanzise nanga kale nkimanyi kikunyiriziza nga tugenderaawo bw'oliko olidde emabega nakuttemu katini kamala omuntu ayagala okweyerusa ddembe ng'omuntu naye nje abaami bantumye nga tebali serious naddala abo abalina abakyala n'abaami mweru n'omuddugavu n'empasa omweru oba n'empasa omuki omuddugavu nalina choice kati kitegeeza mukyala wange manajala muddugavu eyerusa abasa choice yange sigala nkyagikola ki okyajagala abakyala nja kibagamba mu mirembe kubanga muli mikwano gyange abasajja tukooyo omukyala alina kkala bbiri ebyo nga nkimaze baba Dubai mu nninde enzija musomo gugenda Dubai sawa na Dubai ndi mungi ani mutegesi mwekwateko Katumba Umar ngenze na chairman Katumba ali yafuuka cheya mu nsonga ezimu sabo cheya ngenda kubeera Dubai ngenda kuteeka nashigulo kwalo akunganya abaana abo kati nyondo media akulindiridde abayina ensonga ezibulamu ate ensujju tekola bweti ate ensujju tetaba bangamba abaana b'e Dubai abo balunga ensujju mu ngeri esoboka n'etasoboka bulungi tulina obugoye obuwanga obulungi obutereza ensonga zonna yagenda ova e Dubai ng'ensonga zonna ziri ku muzuuku abaana baveeyo nga balina bannaabwe nagenze naye passport yasanyu chance binesa yonna ngenda Dubai sijja kubeera nteka live mbategeeze sawa yonna officially tukirangirira joro lwaki sikuteekamu katiketi balina ebintu bingi bambi ebibasumbuwa lwaki siteekamu katiketi Joero n'agenda n'alambulako n'akwata munakisibale kyemugenda okukola temufaayo Uganda akyali wamwe mujja kundikodinga wali kajjambo kikyamaani yabirimu kyamaani Umaru Joero ono ku luno nze sijja kugenda na Nalongo effujjo lye sirisobola ne mwandikutte bulungi kuba mwetaaga ebitaala mwetaaga ebintu bingi kati mugezeeko okulaba bwe mumpembejja otherwise kamera stand yemu yafudde twetaagayo kamera stand yandirinnyamu eggere senambuuza omwana nga omuleka wakonze taata ngenda naye wakukido ogenda naye kale tewali kuzibwawo n'agumama management yekola ku passport ya Sanyu oba Nalongo simanyi oba nnyingidde nnyo mbulamu bwo
nenze byomwana nge binkakatako byekolera nze maama we gwe maama kale tweyanziza nnyo muto yekka asobola otambulika naki naye ate naye sengera saalongose kunyiigira nandibadde mmuleka naye maama naabeerawo omusajja lyokango benzi ndeka munnange bwe binaaba bwe bityo nga ssanyu agenda Joero tugenda kufuba okulaba waakiri ajja kugenda ng'agenza okukwatira ssanyu ensawo naye Joero agendeko e Dubaaya musabidde kibi tujja kuba tubitereeza ekyala si wabi kakati ate obuzibu kubanga Joero naye yeetaaga ate kusooka kukolera passport nga awo simanyi vika exclusive munakiyiiya kale tweyanziza nnyo tweyanzege bannange nange kansooke ntwala okusima kwange buli we muwagira Nalongo gwe ntambudde naye ebbanga of course nange muba mu appreciatinze emirimu gyange cause Nalongo babeera asomesezza ne muyiga Nalongo babeera akutteko ne mumusiima mu bigambo bye ebyamagezi byabagabira oba byababuulirira oluusi ensobi gy'obadde ogenda oggwamu n'agikwewaza yadde wamuwagira ku show direct or indirect waliwo abajja mu buntu ne waliwo n'oli eyakuwagirira eri nga kapositive lunaku akwongerangayo abambi abali ebweru waliwo omwami gwe bayita MC Uncle Bean ne Sami abantu bakola omulimu gwe togumanyi muyitirivu bakwasaganya bali abaawa abebweru ne bagula tiketi bambi tweyanziza nnyo bannange tweyanzeege tubasaba nti ne ku mulundi oguddako temutuyiwanga ne Joero yaŋŋambye anaatera okutegekayo konsati yaba ebyonoonese nga gwe mu nsi Uganda oyagala byonoonese ayagala anoonya kifo simanyi baba naayingirira mmeka ssebo nekyo gumu bagamba yagaliza okuva ku b'omu njuyo ne walayi sisobola kumulangira so Nalongo tusibule nga oddamu okwebaza okwawamu abo bonna abasobola okubeererawo ku show ne batakuyiwa abajja okurekodinga obutebe ne kibalya bo bennyini ne bawunzika ng'essimu tebagijjeeyo okurekodinga kubanga ekyali kibaleese kyali kibalinaako obuzibu omanyi mu nsi abantu bangi abatulwanyisa betumanyi n'abatakola ki betukola nabo batulwanyisa betuyamba batulwanyisa abatuli okumpi batulwanyisa naye nze nkola kyentegeddwa kukola ki okukola ayagala okunwanyisa ekkubo liri open buli muntu gezaako kyowulira ekikuwuliza obuki obulungi olabe wa Nalongo mukuba musajja nsoboka akweyimbe mwalabe ojja kunzika nze entalo z'empangula zezo zenwana nga nsirise kati abo sigala banyagadde ekigambo era nsirise tulaba ani anaawangula ani byebyo